ngenda kwogerako ku nsonga y'okufa kw'omuwala. Omuwala oyo yafiiridde ku bbaala gye bayita Mezzo. Ebbaala eyo bagiyita Mezzo. Mwawulidde ku mboozi eyo. Olunaku lw'eggulo waliwo abansabye ogyogerako nga information nina okusooka okufuna information emala nzije mbabuulire ku nsonga y'omuwala. Njagala abantu ababeera ennyo mu mabaala naddala mu Uganda wano muwulirize emboozi omuwala oyo yattiddwa atya, kubanga bino njagala mubiwulire bulungi. Omuwala oyo engeri gye yattiddwamu era baamusse batya, ku ssaawa mmeka, abadde muwala muto, yazaalibwa mu 2022. Yuno omuwala nja balaga we baamusse, era abo boyina abaana b'abawala obabuulire, kubanga emboozi eno it is a touching story y'ono omuwala. Sangibwa mu bitundu by'e Kololo mu Kampala bayise ekirango nga kitegeeza bakasitoma baabwe nga bwe bagenda okugira nga baggalawo ebbaala okumala ekiseera ekitali kigere, wabula nga tebataddeeko nsonga lwaki olwo baali tebagenda kusunda mwenge. Nga wayise akaseera byatandika okuyitiŋŋana nti omu ku bakasitoma mu bbaala eno ayitibwa Martha Humza Murari eyali azze okwewamu n'emikwano gye mu kiro ky'Olwokusatu yali afuniddemu obuzibu. Kigambibwa nti Humza ono yazirikira mu kifo kino nga wayise Lindako njamuwulirize kubanga mboozi eno mwenna ebakwatako. Yattiddwa atya? Wulira. Sangibwa mu bitundu by'e Kololo mu Kampala bayise ekirango nga kitegeeza bakasitoma baabwe nga bwe bagenda okugira nga baggalawo ebbaala okumala ekiseera ekitali kigere, wabula nga tebataddeeko nsonga lwaki olwo baali tebagenda kusunda mwenge. Nga wayise akaseera byatandika okuyitiŋŋana nti omu ku bakasitoma mu bbaala eno ayitibwa Martha Humza Murari eyali azze okwewamu n'emikwano gye mu kiro ky'Olwokusatu yali afuniddemu obuzibu. Kigambibwa nti Humza ono yazirikira mu kifo kino nga wayise Lindako, wulira tekinaggwaayo. Lindako. Restaurant esangibwa mu bitundu by'e Kololo mu Kampala bayise ekirango nga kitegeeza bakasitoma baabwe nga bwe bagenda baala okumala ekiseera ekitali kigere, wabula nga tebataddeeko nsonga lwaki olwo baali tebagenda kusunda mwenge. Nga wayise akaseera byatandika okuyitiŋŋana nti omu ku bakasitoma mu bbaala eno ayitibwa Martha Humza Murari eyali azze okwewamu n'emikwano gye mu kiro ky'Olwokusatu yali afuniddemu obuzibu. Kigambibwa nti Humza ono yazirikira mu kifo kino nga wayise akaseera mpawekaaga nga kyajja awunzikemu eccupa. Okusinziira ku poliisi, enfa ya Humza yaleeseewo ebibuuzo bingi ekyabawaliriza okujja batandika okukinoonyerezaako. Kitundu ez'ekiro ne bagenda mu ofiisi ya manager. Ofiisi eyo tewali kamera. Kakati amunansonyiwa amasannyalaze gange gagenze naye njagala nkole emboozi eno mujulize bulungi. Omuwala ono Martha Humza yafudde atya? Era njagala ab'ebbaala ya Mezzo e Kololo mujje ku vidiyo eno. Nkimanyi omuwala bamuziika leero embalala. Omuwala ono yafudde atya? Kubanga wano mu Miransanafu nasoma investigative journalism era nga information mba namaze dda okugifuna nejja ku mmeeza. Abakyala mwenna abawangaalira mu mabaala nammwe njagala mutuule ku vidiyo eno muwulirize vidiyo eno omuwala baamusse batya. Omuwala ono abadde alina emyaka 22. Omuwala ono abadde yamaliriza okusoma n'atikkirwa.
naye n'abikaminga addicted n'amabaala era nga ebbaala eno ya mezo ekkololo wabadde anywera n'endala gy'anywerako eri mu bitundu ebyekyanja. Ono Martha Muhumuza, Masa bamuyita Martha Ahumuza. Kaakati ku lunaku olwokusatu njamuwuliriza emboozi eno yagenda ku bbaala ekkololo saawa yajja wakati wa saawa 7 ez'ekiro nga waliwo boyfriend amukubidde essimu. Boyfriend oyo ntegeezeddwako mukwano gwa Kasunda Mwenge, muyite manager gwe bayita Eddie. Era ulirize emboozi eno kubanga njagala mugitegeere bulungi, mugimanye ate muggyemu ekyokuyiga, kubanga nina ensonga lwaki njagadde okwogera ku mboozi y'omuwala ono. Kati Eddie oyo abadde akwatagana nnyo n'omuwala ono era yamwagala nako. Eddie yayagalako omuwala ono yo Eddie gwe baamukutte n'omukwata, yayagalako n'omuwala Martha, naye ng'era amuteerawo oba ekigambo okuteerawo mukitegeera, ng'amukonekitinga ku basajja n'agamba nti kankukonekitinge noono kankuteeke noono. Kati omuwala bw'ajja, Eddie alina mukwano gwe yamukubira n'amugamba jangu. Eddie alina mukwano gw'omuwala oyo omuvubuka yali amukwana, baakubira Martha ne bamugamba jangu. Martha yali ayina gyali n'abagamba nengenda kujjamu nti too late. Najja ekkololo ku bbaala ya mezo, yatuukawo ssaawa 7:30. Kati bwe yatuukawo omuwala baamutta batya, kubanga mbu we yali atudde nono muvubuka we yali atudde, naye nga Eddie alini touch. Eddie kuba omuwala olunaku olwo yanywera mu bbaala eyo yokka, kaakati omuwala bano baleeta bamanye ebyokunywa byanywa, era omwenge gwanywa nga bagumanya abo ba Eddie nti guno gwe mwenge gwanywa. Remember, Eddie mbu yakwana ku muwala oyo, yamwagala. Kaakati Eddie omuwala amala okunywa, bwanywa Eddie oli omuvubuka yali akwataganye ne ba Eddie abo, nga Eddie ku luno yakwanako naye ng'alabika omuwala teyamukola ki, teyamuwa. Obudde bwajjiddemu bwakunnyukanyuka. Omuwala yalya ssente za Eddie, omuwala n'alya buli kimu, naye nga Eddie amubuzaabuza bubuzaabuza. Kaakati waliwo ekintu kye bayita spiking mu bbaala. Spiking Eddie kye yakozesa spiking. Oli yamusomera n'amugamba osobola okugula eddagala lino. Eddagala ulirize emboozi eno kubanga eri touching nnyo. Sister Rose Michael nkutumiddeko. Waliwo ekintu kye bayita sparking.
era abaana bammwe abali e Uganda njagala mubabuulire kubanga Eddie mukwano gwe yamusomera n'amugamba akakulidde ssente kawala kalungi ky'olina okukola kiri kimu nti kiri kitya olina muzanya spiking bagikola bwe bati etta omuwala oyo remember Eddie yali amanyi ekika ky'omwenge omuwala kyanywa omuwala azze essaawa 7:30 ez'ekiro omuwala abaddewo 8 ne bagamba baagula ebiweke ebyo mu kusooka tebaamuteera mu mwenge basooka ne bamuleka n'anywa mb'olwamala n'avaako kati bw'amala okugira bw'akyamuukirira ne bateekamu empeke zaabwe empeke ezo Eddie teyali nti ali ayagala kutta muwala oyo wabula yali ayagala kumukozesa ebbaala ya Mezzo omuwala we bw'amala okutangayira n'agwa bo bennyini bajja ne bamusitula bamutwale mu kasenge njagala mwebuuze mu kasenge Eddie omuwala mwali mutwalayo waaki mu kasenge ako kubanga mu kasenge we yagwira kubanga ye omuwala oyo mumala omuwa ebiweke spiking mubitadde mwenge bimugjeeko kubanga abawala abo bakozesa bishisha bakozesa biki ne bafuna ebirwadde asima eddagala erimu ly'amaanyi yali akamala okutabika omwenge atabisa ekika kino nakiri kati bw'ateekamu empeke eno bifuuka butwa balowooza byakusaaga balowooza ntutte kiwedde omuwala bamusitwa mutwala munda yabalemerera omuwala Eddie alowooza ngenda kulya omuwala n'agweri n'azirika Eddie omanyi bino ebintu gyambiwulirize bulungi Eddie yakubira muganda w'omuwala ti muganda wo ali bubi ennamba yazifuna atya amangu ago byonna ebyo kubanga Eddie lwaki yapanikinga mu mbeera omuntu yaligudde wali omuntu bwazirika mutwala mu kawunta abawala mwegendereze ekintu kya spiking abawala mwegendereze ekintu ky'okulya ssente z'abasajja nga temugenda kwebaka nabo abawala mwegendereze embeera eyo kubanga bajja batta bangi olidde ssente z'omusajja mwaka ku mwaka wabula tomwagala bwa bufere kijja kukozinga okuluzinga obulamu bwo kati ono mwana muwala naye abadde akyanga abasajja abadde abakyanga ng'omwenga anywa guno ogw'ebbeeyi naye nga munnanga abamu tayagala kuba abasajja munnanga abamu naddala mu Kampala muno bo iyo sisitimu yaabwe Sister Rose Mike byebiri eno mu Kampala naye Eddie missioni amawulire geego ge nafunye